Mwabantu bange amanya bampita yekolera era nga yenze number 1 music analyst in Uganda mpita yekolera ndoza obuntegera bulungi obwenjogera bwentyo nabasuubiza okubaleteranga ebyafaayo abya music industry ya Uganda okuva lwe yatandika mu mwaka gwa 1955 paka weri olwalero n'abazira bayo era nga olunaku olwalero omuzira wa music industry ya Uganda oba omuzira wa Uganda gwendese simulala nga yefire Bongole Lutaaya muna Uganda yasooka okuvayo mu lujjudde analangirira nti nina akawuka akaleta mu Kenya teweerabira okusubscribinga okilikinga on the bell notification obeere asooka okumanya buli byembeera ntaddeyo n'okusharingako kalinki ne banno nabo basobole okumanya ku byafaayo bino yinze yeekolera tutandise bwe tuti. Afire Bongole Lutaaya yazaalibwa omwami Tito n'omukyala Justine Lutaaya ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 1951 mu ddwaliro Emmengo mu kibuga ekikulu Kampala era nga bazadde be bombi bonna baali bakola omulimu gwe gumu gwali gwa busomesa okubangula ensi eno. Afire Bongole Lutaaya okusoma yakutandikira ku Kasaka Primary School mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Egomba nga mu budde obwo yali tenneetongola nga district nga yali ekyali Kompigi district. Afire Lutaaya ng'amaze ebibiina bye ebisooka yeegatta ku Kololo SS ng'eyo gye yakubira emisomo oluko mu mutwe. Abamu ko basomako nefire Bongole Lutaaya bagamba nti yali musajja mugezigezi akwata amangu ebibeera bimusomeseddwa ekyamufuula omuganzi ennyo eri abasomesa be abamusomesanga kwogatta bayizi banne ate ani atayagala kukolaganako ana mwana mugezi mu kibiina. Afire Lutaaya okuva mu buto yalaga nti lunaku lumu alibeerako emmunyenye mu kisaawe eky'okuyimba kuba mu kugegenyanga ennyimba z'abayimbi abalala naddala eza Jim Reeves yali omuyimbi Omumerika okuva mu Texas yalimmo. Era okuyimba kwa ssente Afire Lutaaya yakutandika mu myaka gy'ensanvu ng'ali wamu n'ekibiina kya Crane Band eyo gye yava okugenda mu nsi eya Zaire nga mu budde buno eyitibwa Congo n'akola n'abayimbi baayo abaali ab'amaanyi ennyo mu Africa n'ensi yonna okutwaliza awamu. Nga mu bano mwalimu omukulu Franco Luambo Luanzo Makiadi kosa Table Lotero n'abalala nkuyanja. Fire ebintu bingi abyakenkukira mu nsi ya Zaire omwali okukuba ebivuga kumpi byonna ebikola music omwali ennanga agiyite piano agita omulere gwa saxophone okugattako okukuba engoma enzungu aziyite drums. Mu mwaka 1985 Fire ng'amaze okukomawo okwabo bwe yasalawo asooke yeetegulemu ku ggwanga Uganda eyali ejjudde obutabanguko bw'entalo wakati w'abayeekera abaali bakulemberwa omwami Yoweri Kaguta Museveni n'amagye ga gavumenti eyali ekulemberwa omukulu Dr. Apollo Milton Obote mu abamu gwe mwakazaako erya kawenkene. Afire yayolekera ensi ya Sweden wabula teyagendanga omuyimbi wazira yagendanga omupakasi era bwe yatuukayo yafuna akalimu mu kolero erimu nga kiyambi oba muyite helper mu lujungute. Afire Lutaaya ebintu byatandika okumutambulira obulungi era bwe yamalanga okukola emirimu gye ekitone kye eky'okuyimba teyakisuulirira yagendangako mu studio n'akwatakwatayo ku buyimba era mu nsi ya Sweden yafulumizaayo ennyimba eziwerera ddala era nga mu nnyimba zino mwalimu oluyimba lw'entebe wala Christmas album Born Africa n'endala nkuyanja mpitirivu tomalaawo. Mu mwaka 1987 Afire Lutaaya yaweereza mukulu we Sonko obubaka ng'amusaba amutundire akapolotike akaali awo ebunnamwaya asobole okumutikkira abaana be ku nnyonyi bamwegatteko e Sweden atandike okubeera owamu nabo kwogatta ssenga waabwe eyali alina okubamukuumira era ne mukulu we Sonko teyamujeemera omulimu yagukolera ddala bulungi.
akapoloti n'akatunda ne bakagula n'asobola okutikka muwala wa fire Bongole Lutaaya gwe bayita Tezra ne Lemon Lutaaya bagende Sweden batandike okubeera ne taata waabwe eyali amaze akabanga nga tali nabo. Fire Lutaaya yalina omukwano mungi eri abaana be wadde nga obudde bwabwe yalinanga butono nnyo olw'emirimu egyali gimuwuubwa nga nti afuluma kiro adda kiro afuluma kiro adda kiro. Kino kyamuleetera obuzibu bw'amaanyi eri abaana be bambi nga talina budde bwabwe era biseera bingi baamubuuzanga naye daddi tulibeerangako ddi naawe naye eky'omukisa omulungi mu nsi z'abazungu waliwo kye tuyita off day we yafunanga off ye olunaku lwonna lwe yabanga afunye ng'abeerako n'abaana be n'abanyumiza firimu ne bazannya n'abanyumiza nga firimu n'okuzannya ne bazannyamu ng'akabanga keetoolodde nga bakama ba fire bamaze okukwatagana ennyo bakolaganye ennyo gy'okoma okulwa n'omuntu gy'akoma okubeera mu mukwano gwo basalawo bakendeezeeko ku ssaawa z'akolera eyali akolera essaawa ennyingi ennyo ne bamutemako kumpi ng'akola half day. Kino nno kyawa fire omwaganya okunoonyayo ka party time awalala era fire bw'atyo yafuna omulimu mu kabaala ogw'okusanyusa abantu. Jjukira n'ebivuga yali alikenkukidde ddala bulungi nga n'eddoboozi yali alirina wamma kino kyayamba okugaziyaako ku nsawo ye ate n'okufunanga ku budde bw'abaana be. Mu mwaka 1987 fire yakuba hit eyalondebwa nga oluyimba lw'ekyasa ky'e19 kiyite 19th century mu Uganda yonna eyitibwa Born in Africa. Jiyite Born in Africa. Era nga oluyimba luno yakomawo mu Uganda n'alutongoleza e Lugogo Indoor Stadium. Mu mwaka 1989 fire yatandika okulwala olutatadde era mu mwezi ogwokusatu omwaka gwe gumu yagendako mu ddwaliro abakugu beeyongera okumwekenneenya lwaki alwala abasawo gye bakamutemera nti munnange olina ekirwadde ekireeta mukenenya oba akawuka akaleeta ekirwadde kya mukenenya oba muyite siriimu oba muyite AIDS mu lufuutefuute. Bino nga bimaze okugwa muzzukulu wa Kisolo mu matu yawuniikirira naye nga takyalina kyakukola okuggyako okwekwatakwata okwegatagata okwekuŋŋaanya okwenoonya yeegumye yekka kubanga munnange ne bwe yalikaabye agakomyawo abafu ye teyalisobodde okusimattuka. Afire ngazzeeyo awaka yasalawo ayite mwannyina n'abaana be abannyonnyole ogubadde era bino bye byali ebigambo bya fire. Baana bange nsigazza obudde butono nnyo ku nsi. Singa mbadde nsobola okuzzaayo obudde emabega oba osanga naali kikoze naye tekikyasoboka. Ndi wano okubategeeza nti abasawo bampimye ne banneekebejja era ne bakantema nti nina siriimu era baŋŋambye nti ku nsi nsigazzaayo emyezi 6 gyokka omukama bw'anaaba ayambye nnyo nampangaaza omwaka nsigazza gumu gwokka. Olw'okuba abaana ba fire Bongole Lutaaya baali bakyali bato ddala ebigambo bya taata waabwe tebaabitwala ng'ekikulu engeri gye yali atera okubanyumiza firimu z'entiisa engeri gye baali batera okkuba olwali balowooza nti oba osanga n'olwaleero bwe guli era bo basigala mu kwesekera kossa okumuzannyirako nga bwe bamuyita daddi byonyumya bitunyumira kumbe tebamanya nti taata agenyezza era ddala kituufu agenda. Fire yayongerako n'agamba nti kano akadde akatono kensigazza ku nsi nange kambeeko kyenkola ku lw'ensi yange Uganda basobole okuntwalanga ekyokulabirako basobole era okukkiriza nti obulwadde bwa mukenenya gye buli si ddogo ng'abasinga bwe baali babijweteekereza kubanga abasinga engeri obulwadde obwo gye bwatandikira e Masaka balowoozanga nti ddogo ly'Abatanzania omanyi abasajja beebuddwa abo bayendanga nnyo ku bakazi b'Abatanzania kakati balowoozanga nti guno muteero guvudde Tanzania era nga buli afunamu ekirwadde ekyefaanaanyirizaako ekyo addukirawo mu ssabo kumbe baabuwe tewabanga kyakuzza kuba obulwadde obwabanga bubaluma tebwabangako ddagala.
Fire Bongole Lutaaya ng'amaze okukomawo mu Uganda yasalawo okuyita olukuŋŋaana lw'abamawulire ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna omwaka 1989 annyonnyole ensi bw'alina akawuka akaleeta mukenenya era nga bino bye byali ebigambo bya Fire Bongole Lutaaya. Bannayuganda bannange ekyannaku nnyo leero okubategeeza nti ekirwadde ekingoya kizuuliddwa nga siriimu. Amazima awatali kubuusabuusa kano amazima awatali kubuusabuusa kino kigenda kubakanga naye kituufu. Nange nakwatibwa siriimu. Nze ku lwange ndaba nga kano ke kasambatuko akakyasinze mu bulamu bwange. Naye nvudde mu kikangabwa era nkizudde nti wadde nga guli gutyo ensi erina okweyongerayo n'okugenda mu maaso. Buvunaanyizibwa bwange nga munnayuganda okubuulira abantu n'okubawa ekifaananyi ekituufu ku byantuukako. Kale nga tufunye okumanyisibwa okunsuubira nti tusobola okutaasa abo abatannalwala kirwadde kino kinnamutta nga tubabuulira mu bulambulukufu. Nze akaseera akatono kensigaza ku nsi njagala waakiri nkole ekintu mu kuyambako bannayuganda bannange abalwanyisa siriimu mbuulire abantu. Kyenkola kati kwe kuwa siriimu feesi nga bwe tukiyita mu Bulaaya nti bwe twatula mu lwatu n'ogamba enkumulitu y'abantu ng'oyita mu mikutu gy'empuliziganya nti omuntu alina siriimu kijja kuyamba. Kijja kuwa obuvumu n'essuubi eri abo abakosebwa obulwadde nga banafuye wamu n'abo abaaboolebwa ab'eŋŋanda n'emikwano gyabwe. N'ekirala mu kiseera kino eggwanga lyaffe likyali tto era lirwana okwezimba. Kyetwetaagisa ffenna omulwadde n'aliko obulemu tetuba na ndowooza ya kuwanika, tulina okulwana mu ngeri yonna paka ku ssaawa esembayo. Nga omuyimbi era omuwandiisi w'ennyimba nejjusa nti ennyimba nnyingi, amagezi, amaloboozi tebijja kuwulirwa. Omulimu gwange kyenkana guwedde naye nsuubiza okusigala nga nkola kyonna ekisoboka ggwanga Uganda teri byakuwanika bendera njeru eri siriimu nti mpanguddwa nja kufa nga nnwana kuba era mbadde nga mulwanyi. Fire Bongole Lutaaya ayongerako n'agamba nti okumala emyaka 2 muwuliriza, muwabudde, musiimye era n'okuzinira ku nnyimba zange mu Uganda yonna mwenzije bye nkozesa mu mirimu gyange gyonna, okuwandiika n'okutegeka, mbadde nga n'ekifaananyi kya maama Uganda ku mwoyo era mbadde nnyimbiranga maama Uganda kubanga bwe salimbidde maama Uganda yalibadde ani singa si maama Uganda. Sirina gwe ninako busungu bwonna wadde nga nejjusa nti bannayuganda banzuula luvannyuma wadde nga mbaddewo emyaka 37 nga omuntu, emyaka 2 nga omuyimbi, namala kufulumya oluyimba lwa Born in Africa abantu okutegeera nti wendi so ng'ate mbadde ngawo ebbanga ddene. Fire Bongole Lutaaya yeebaza bakadde be, Fire Bongole Lutaaya yeebaza abaana be, neyeebaza ne famire ye okumubeererawo mu mbeera yonna era neyeebaza bannayuganda era batuuze banne abamuwagidde emyaka n'emyaka. Yagamba nti n'ekisembayo era nga kye kisinga obukulu mu byonna neebaza Omukama Katonda eyatuwa ekirabo ky'obulamu. Erinnya lye litenderezebwe, obwakabaka bwe bugulumizibwenga. Ku lwa Katonda n'ensi yange nsigadde nze Fire Bongole Lutaaya.
Fire Bongole Lutaaya yatandika okubunyisa enjiri ya Mukenenya okwetooloola eggwanga lyonna naye tennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'E12 omwaka 1989 teyasobola kusimattukawo. Omukama yamujjulula mu bulamu bw'ensi anaaziikibwa wali e Bunnamwaya oluvannyuma lwe baamujjulula ne bamuzzaayo ku butaka ewaabwe e Kasaka e Gomba. Amanya Bampita yeekolera. Teweerabira okusubscribinga no clicking on the bell notification, sharing akone banno nkyaleeta ebirala.